chicho olifatuwera bito. What is it that you cannot forget in your Pastor nkubuzaako mu luzungu. Mbuzaako mu luzungu. Bagambye simanyimo sha. Good evening, Pastor. Good evening to you. Pastor nebaza Mukama. Najja wano eno ku Sunday eri ewedde. Nga tufunyamu obutakkaanya ne bba wange nga mulese ebintu abireka wabweru agamba okomawo oti ebintu bye bikwata ogende ewammwe. Naye nga abantu baku mizigo be bamuwa ebigambo mbunonze ku mulimo gye ngenda njagala abasajja naye nga Pastor abasajja bangi ow'emmotoka n'apaakinga n'akugamba naye sibaagala njagala oyo yekka. Nentuuka waka olwatuuka waka ng'ebintu era biteese wabweru ng'alese ne baganda babawadde ebigambo mu nze pozi namuvuma biki nenkwata ebintu byange ne ngamba nga wenva owa Pastor nze mmanyi nja funa omusajja oba nja kukomawo wano we waba wewange nenzirayo neŋŋenda olwagenda mikwano gyange bannaye ab'emikwano bazibu Pastor. Otyo? Mukwano go abeera mukwano go ng'oli wa bbaawo naye w'ovaawo tasobola yadde n'okussa yadde n'eddakiika kyokka omusajja yangoba kiro. N'onoonya w'osula? Nagendayo ne mugamba nsaba onsuzeeko n'agaana n'agamba mpozi onterekesa bintu ne muwa ebintu byange yalina ekisajja kye yali anjagalizaawo ne mugamba atirisika ngende ensula eyo kuba kiro kino kisobola kola kitambula genda Pastor kiri ekisajja sikyagala ne kati kyendi nakyo kimpa buli kimu kimpa ssente kikulekera emitwalo 2 gy'okulya ku kameeza naye simwagala kulya njagala kuddayo yabba wange mukubira essimu agijjako agifuula bize mbu yafunayo akawala akalala Pastor akawala ako kiki kansinga. Naye oba olaba ddala kakusinga ki? Kansinga ki? Bwe weekebera mu ndabirwamu olaba kiki? Siaba kikansinga kuba neyasookawo yali tansinga n'empisa yali ayina mpisa mbi nnyo. Yali avuma omusajja kyokka nze muwa ekitiibwa namusanga omusajja munaku naye sente zenkola ngula bintu bya mu nnyumba buli omu ku muziga neewuunya nagaaga omwana omuto gw'ozimba omusajja simanyi lwaki omusajja ngoba. Naye akakawala olowooza kakusinga ki? Ate nze mmanyi kye kansinga nze tewaali kuba omwami wange anjagala naye simanyi ddogo lye kaakoze simanyi kuba nawulidde mukwano gwange yaŋŋambye twagenze mu musomo gwa mulongo 2 eyo Wakiso naŋŋamba alina ennaku zino akawala katujjusa kakubira essimu kati nze mukubira agifuula bize waatagifuula bize agiwa mukwano gwo n'agamba eri ku kyaja. Kati oli wa kisajja? Kati ndi waakiri ekisajja naye Pastor sikyagala bannaye kirina emulevu gulinga ogwange. Pastor kiyinza oleeta ogutwe kyagamba muno lwaki tonkubako kiisi kyagamba kitya? lwaki tonkubako kiisi namugamba naye nze nakowa abasajja naye ngenda kigamba naye sikwagala ningamba kamuleke kasampa ez'okulya. Kyakugamba lwaki tonkubako kuki? Ku kiisi. Naye nga kirina omulevu. Omulevu gukwayaya kunera ku ttama Pastor gukwagula. Gulimu n'envi. Kati kuva nawe taddangamu wasa badde abaatisa naye nze yanjagala nga ndi wa musajja ng'anjagala ng'agamba era n'ojja owange ngenda kukolera buli kimu era kati agamba ayagala kukyala waffe ayagala kunteerawo bizinensi naye ate nze mpulira omutima guli wooli n'ekiro namulooseeko nga tuli fembi y'omusajja mwagala Pastor mwagala ye makubu ya Ronald mwagala. Kyokka kino kireeta omulevu kyagala kiisi. Ekiro nalwadde obusujja namugaye ndi mulwadde tokwatako naye nga ndi mulamu tteke. Ono omwana omuwala mazeemu ag'ekikazi. Sibalimbo na mazeemu ag'ekikazi. Ekiro bwekigambye nti walwadde omusujja. Nekigamba naye naawe nemugamba ndeka nze ndi mulwadde naawe okimanyi ndi mulwadde ndeka. Kyekyani? Kyeki pozi nze n'erinnya lyakyo nkyerabira. Kyeki Yubu Pastor. Kyani? Yubu kivuga boda ate bawange akola mu taxi kondakita naye bambi mwagala.
oli yakola mu taxi kondakita yo mwagala naye ono wa boda yadde iye mugagga ayina naye omukyala amataka ayina n'ente naye simwagala. Ekikulu omulevu nagwo mungi banna ayina ekirevu banna gaya ayina ekirevu mbasa ate mubi ate wansabira luli yali mbuno ofuna olubuto kyokka omusajja wange wejagala ofunamu olubuto ate sigwe nali naye neŋŋamba ono wanzaalamu omwana ekyana omwana wange n'abeera mubi bannange nkola ntya tatwala bulungi bwatwala bwakita ate abaana abasooka bafaanana bataata baabwe nze mbeetegereza nnyo bannange ayinza okubeera mu bipasa anyinza okweyaliikirira. okimanyi nti oli lubuto okakasa mala gabeerawo nakyo naye kale mwagala lwakuba oli omwana ali mu lubuto simuyingiza mu nsonga zaffe mwagala nti ndi lubuto lw'ekisajja kiri mbadde nkulimba tofaali basa njagala lwono nga nzizeeyo genda akuzeeyo mu linnya lya Yesu. Let him take you back in Jesus' name. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Ekyanyiya omusiraamu kugamba nti ekiyigo kino nkifukamu n'ekiyigo kino nkifukamu owulira kubanga abaddiini y'abasiraamu tetugamba ebiyigo bina ng'atatwanjula lindako Allah akibar mbadde mmanyi nze no mbadde mu box mbadde manyi nti otegeeza ebiyigo bino bye bazimba ebiyigo ffe mwafuka ebiyigo bina abasiraamu baagala ebiyigo bina kati gwe ng'oli kiyigo kimu mwafuka n'oli naye kigo mwafuka oli afuka era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? senga wange yafukanga susu n'amumpa n'emmunywa. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.